Fiona mukyala wange sikyakwekweka. Congratulations. Thank you. Ndowooza ne bafans nabo banakugambye congratulations. Bakimanyi, bafani bakimanyi. Bafani bakimanyi. Minisita kati ye muntu we Eddie Kenzo bannaye Eddie Kenzo amaze okutwanukula. Tubadde just tubiwulira mu ngambo nti minisita ne Eddie Kenzo biki omwana kati omukulu Eddie Kenzo olunaku lwabadde lwajjo n'avaayo n'atwanukula nti minisita ye muntu we era amwinamu n'omwana, they have a kid together. Soko owulire emboozi eno Eddie Kenzo tulabe kikyayogera. Fiona mukyala wange sikyakwekweka. Congratulations. Thank you. Ndowooza ne bafans nabo banakugambye congratulations. Bakimanyi, bafani bakimanyi. Bafani bakimanyi. Omutalakati nga y'omuntu kubanga ebyo nabangalo ebyo byaggwadde tulina n'omwana mubitegedde leeti. Ebya famire nabijja mu mawulire era senga tukwabadde kulayira n'emyaka 2 twandigimaze nga temumanyi. Family is personal business. Is this a good choice for you? This time round you're good choice. I'm not here to discuss that. Nkuwaddeko ekyo kimala. Kugambye muntu wange okitegedde ekyo kitegedde. Ebisigadde ebyokudda osimanya ate tuddemu. We are talking about a minister, twogera ku minister of the country. Tetusobola mwogerako just and apart from even being a minister, family matters are just personal businesses. Si bya public. Fiona mukyala wange sikyakwekweka. Congratulations. Thank you. Ndowooza ne bafans nabo banakugambye congratulations. Bakimanyi, bafani bakimanyi. Bafani bakimanyi.